الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. abanda beera bampuliriza ndate nziramu okubalamusa n'ekiramusa ekirungi. tahiyatu ahli ljannati fi ljanna, kiramuso kye tujja okukozesa insha allah nga allah atuyigiza ejjana, nga mbaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenereza allah n'amatenda amajjuvu, nsaba asse okusaasira n'emirembe kwoyo asinga ebitonde byonna muhammad n'abo bonna bonna batambulira ku njigiriza ye okutuusa ddala ku lunaku lw'enkomero, allahumma amin. ngenda bajjukiza ku busonga bubiri nabwo nga njigiriza ya busiraamu allah subhanahu wataala gye yatuyigiriza ng'ayisa ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era ng'enjigiriza eyo bintu biringa bya bulijjo naye ng'abantu babitwala nga kikulu. kyenja okusooka okubajjukizaako y'engeri y'okwambalamu engatto, nga tujja kusomako hadisi 3 nga zoogera ku musongo gwe bayita adabu tanaul, ti omuntu ng'ayambala engatto ayina kweyisa atya. ezo hadisi bwenna abayina riyadu salihina mugende mujja zisangayo, naye nga tetutera zisomesa bantu mu mizikiti, tubasomesa bintu birala, naye ngaate bibakwatako mu buli lunaku tetubikoze eki, tetubibasomesezza. abi hurayira agamba ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti iza ntaala ahadukum falyabda bilyumna. obusiraamu buduse ne bwekisitenti okuyigiriza nti bwoba ofuluma mu nyumba yo ng'ogenda okwambala engatto, wali badde osooka kwambala ngatto ya mugulu ki. ne bukugamba nga ayisa ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama kibwabanga agenda okwambala omumu engatto, fal yabda bilyumna, sooka kwambaza kigere kya ddyo. era abantu kwe bajja okwawulira omusiraamu n'atali musiraamu, amanye eddiini ye n'oyo atamanyi ki, atamanyi ddiini ye. buntu ng'obwo obutono, kubeera ng'omuntu obuyize n'obuteeka mu nkola bukwawule ku madiini amalala. bwebikwawula ku madiini amalala bakuyigiriza nti bwe oyambala sooka kwambala ngatto ya ddyo. ate bw'oba otuuse woogenda ng'ojjamu engatto, ate sooka kujjamu mugulu bwa kkono. nkiddamu okwambala tandika na mukono gwa ddyo, bw'oba ojjamu ate osoosa gwa kkono, ogwa ddyo ne gubeera nga gwe gusembayo okukola ki, okubeera nga guvaamu. bw'asoose okuyingira gwe gusembayo okuvaamu. liyakuni liyumna awaluhuma tunal wa akhiruhuma tunza. omugulu ogwa ddyo gubeere nga gwe gusooka okugibwa okwambalibwa, ate gwe guba gusembayo okubeera nga gugibwamu. yenjigiriza nayo tubeere nga tugitwala era tugiteeke mu nkola. enjigiriza ey'okubeera ku ngatto naga nti la yamshi ahadukum fi naalin wahida liyanalahuma jamia au liyakhla'ahuma jamia. togezaako okutambulira mu ngatto emu, zombi zambale, bw'obanga emu ekubuzeeko zombi zigiremu ddala. kyo kirabanga kintu kirabanga ekya bulijjo, naye kibaddeko enjigiriza y'obusiraamu. era bw'obanga okikoze obwona ebizibu bingi. singa ogenza okusala jjuma nga bwe tulina obuzibu kati ne batubbako engatto emu ne bagibba n'osigaza emu, bakuwadde amagezi zonna zigiremu ddala, toyambalako emu, kubanga banakuyitawo ku luguudo ng'olinda emmotoka baga ati rabbi omusiraamu wuyo yatabuse obwongo, wuyo kati atambulira mu ngatto ki, atambulira mu ngatto emu, ate engatto endala temuliimu ki, temuliimu ekigere kirala tekirimu mu ngatto. batandika okuyita zonto, batandika okuyita omulalu, naye nga kivudde mu kubeera nti totadde enkola ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu nkola. engatto emu ebuze, ey'okubiri gikwate mu ngalo, otambuze ebigere ebyereere okutuusa lwonoofuna ki, lwonoofunayo engatto ey'okubiri. hadisi esembayo mu kwambala engatto ey'okubeera nti iza nqataa kisiu naali ahadikum fala yamshi fi lukhra hatta yuslihaha.
atusene ku ddaala nti fe abambala engatte eziriko obuguwa senga engattemu obuguwa buba bukutuse nga tosobola kugisibanga eyokubiri bwogisibye bagambye nti togezaako okwambala engatte eyo n'otambula okugyawo ng'omaze okulongoosa akaguwa n'okasibako n'olyoka otambula bulungi. Weewala ebizibu bingi gyotasibye bulungi eyinza okuvaamu nekkuba ekigo, eyinza okuvaamu nekutomeza eggaali nekubirako okutomeza eggaali obaki oba emmotoka kubanga osirittuka n'ogwa mu kkubo nga bayite bweteeseteese naye nga kivudde mu kubeera nti nengatte eyo twakoze eki tewajambadde bulungi n'ogisiba obuguwa. Ezo hadisi bawalimu bannange ziri mu Riyadu Salihina, tuzijjemu tuzisomesa abantu mu muzikiti empisa ezo babeere nga bazimanya. Ekirala essaawa eno ekyetaagisa naye nga tebakyogedde mu hadisi wano kyekyokubeera nti engatto zaffe ze tuzitereka tugezeeko nnyo okubeera nga tuzikyekinga nga zitunaba kubeera nga tuzambala. Batulaga bu vidiyo mu nsi ez'ebweru muntu agenza okwambala engatto naye nga tagikoze ekitamaze gikunkumula n'agenda okwesanga nga yamaze okuyingiramu ki yamaze okuyingiramu omusota gabadde gutambula ne basanga awo ku mulyango ate muli mu kutuba ya jjuma dakiika asatu kagenda okuggwako ogenda ofulume gwoteeka mu buteesi kigere ng'omusota gukubojja. Kale nakyo njagala tukyongereko tukyekinga engatto zaffe nga situnaba kuzambala, tukyekinga engatto zaffe nga situnaba kuzambala nga tuva ku muzikiti, nga tetunaba kuva waka ne mu kuva ku muzikiti twewala okubeera nga tufuna engatto ezirimu emisota oba bisiga ebituluma byetuba tugayaliridde. Ensonga eyokubiri nabbi gye yatuyigiriza era nazo hadisi ziri mu Riyadu Salihina, nabbi atukubiriza okubeera nga tuba tugenda okwebaka obutaleka muliro mu nnyumba nga gukyayaka. Amayumba ennaku zino gajja abaana nga babaleseemu ne bafiiramu, amayumba abantu ne gabajjako ne gasiriira n'ebintu byabwe olw'okuba agenze ku dduuka alesemu katadooba alesemu omusubbaawa n'afuna obuzibu ye ne famire ye. So singa tugoberedde amateeka g'Obusiraamu gaba gatulungamye dda mu hadisi etunyumizibwa Ibnu Umar nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tatruku nnara fi buyutikum hina tanaamun, la tatruku nnara fi buyutikum hina tanaamun, temugezaako okuleka omuliro mu nnyumba zammwe mu kiseera kimugenda kukolaki okwebaka. Oba ogenda kugyebakamu oba togenda gyebakamu beera nga tolekaamu muliro. Tuweza bano obutale obujja olw'essigiri esigalamu nakyo abakyala abafumbirayo nabo bakiwulire. Toleka sigiri mu katale ng'eyaka bwefumba bijanjalo osanga enkya nga biyidde kweyo kyanakwokya banno. Omuliro toguleka nga gwaka nga toliiwo, we gwakira oteeka okubeera nga wooli we gufunira obusibu bwonna bwonna osobole okubeera ng'okola ki ng'oguzikiza. Nabbi yakiyigiriza dda myaka 1400 n'egisoba nekimala okubeera nga kiyigirizibwa n'olwokuba temutawaana kubisomesa bantu mu mizikiti gyaffe kyoba osanga ng'obuzibu obutuulira. Abi Musa al-Ash'ari agamba nti ihtaraka baytun fil Madina, ennyumba yakwata omuliro nga bali mu kibuga Madina, ala ahlihi min al-layli, yakwata omuliro ku bannannyiniyo mu kiseera ekyekiro. Falamma huddisa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nabbi bamala omunyumiza ku kyabaddewo, qala yagamba inna hazihi nnara aduwwun lakum, ti omuliro guno mulabe wammwe, faiza nimtum bemba mwebase fa atfiuha mubeere nga mukuzikiza. Bagala obategeeza kiyinza n'okubeera nga ennyumba yawe kyagibiriddeko okubeera nga ejja muteeka okuba nga omuliro mwagulese nga gwaka ate mmwe mugenda mukubeera nga mwebaka. Hadisi esembayo nga naye erimu okulungamya kunene nnyo mu bulamu bwaffe buno bwa bulijjo ye hadisi ya Jabiri radiyallahu anhu. Qala agamba ti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza ensonga zino wammanga. Ensonga esooka ghattu al-ina, ebintu byonna ebyombo byolina, bidomola by'amazzi, bisepiki zoteekamu amazzi,
kidiisi kyotaddemu enva, kidiisi kyoleseemu emmere, ebyo byonna biri wansi wa ina. Agambye nti bwobanga obadde ogenda okwebaka, manya kabeera nga bali tugenda okwebaka, ebintu byonna ebirimu bibikkeko. Ghattul ina, buli kyokozesa kyonna kyonna kibikkeko. Wa awuki usika, ku mulembe gwa nabbi baterekanga amazzi mu maliba g'embuzi, nga babala okuteekamu amazzi alina okusibako alyoka wanike wali waggulu. Kali naye abagamba nti nno amaliba ago agabeeramu amazzi nago mugasibeko, muleme galeka nga gali openi gajja kuyiika, muleme galeka nga gali openi mujja kuyingiramu ebiki, mujja kuyingiramu ebikyamu. Mwabalina ensuwa mu nnyumba nga zibwateekawo zimunywerako amazzi, gezaako nnyo okubeera nga bw'otuma omwana okusenayo amazzi omugamba azzeeko ekisaanikira. Kuba twali tulabyeko akisidenti ey'okubeera nti n'abantu banywa amazzi mu nsuwa naye baba bagamalamu bwe bati, omwana yasembayo yagenda okusena ng'asenamu egundi emmese eyavunda edda nga gyasembeyo okujja mu kimu nsuwa. Bagenda okutegeera nti bulijjo badde banywa amazzi ng'emmese yafiiramu naye nga bagategeerera ku mazzi agasembayo. Bawuliranga akawoowo akava mu nsuwa nga babaza nti kawoowo ka nsuwa naye ng'ate kawoowo kaki ka mmese eyakola ki eyafiira mu nsuwa. Kyabulira ku ki butabikka. Abaana betutuma ku mazzi okusena amazzi naddala nga eno mulimu kulya mmere, akola sipiidi kusena amazzi nga ye agikomawo kulya mmere oba kuleetera amazzi n'atafaayo kubikka kuki kubeera ng'abikka ku nsuwa. N'ebidomola bye bityo, n'ebidiisi bwe tutereka enva, ennyama, bisimayi, binyeebwa biki, tugezeeko okubeera nga tubibikka, tubeere nga twewaza obuntu obukyamu okubeera nga buyingiramu. Naga nti waaghalikul baaba, be muba mwebase amayumba mugasibe, mugaggale. Wa atfiu siraja, muzikize amaki amataala. Fa inna shaitaana, mazima sitaani, la yahillu sikaa, kyoba osibye tekisumulula. Wala yaftahu baaba, oluggi bw'oba oluggadde teruggula. Wala yakishifu inaa, ate bw'obanga obadde obisse ku kyombo kyonna kyonna era nakyo tekikola ki tekibikkula. Fa in lam yajid ahadukum, omu abanga alemereddde okufuna ekisaanikiro ekibikka ku bintu ebyayogeddeko, illa an yarida ala inaihi uuda, babanga talina kyasobodde okuggyako ng'alina kubeera wali ku mabbali n'afunayo akati n'abeera ng'akakola ki ng'akateeka waggulu waki w'ekyombo kye. Nkiddamu, olina amazzi gali mu sepiki, tufunye ekisaanikira kisaanikirako, mugenda kwebaka, bagambye ddira akati okaleete wano ku sepiki okateeke kuno waggulu, omale osomereko bisimillahi rahmani rahim, gobirekere Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'akuuma amazzi go nga malungi, temujja kugwamu biyenje, temujja kugwamu mmese, temujja kugwamu binya, olw'okubanga ogoberedde enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ey'okusomerako bisimi n'okubeera ng'ogezezzaako okubeerako nekyobikkako ng'ekyo osobodde okubeera ng'ofuna. N'amaliriza ng'agamba fa innal fuwaisikata, faisikata ng'ategeezaamu alfaara, mazima emmese tudhrimu ala ahli nnaari buyutahum, emmese ezisinga nnyo zezikuma omuliro ku mayumba g'abantu. Oleka akagundi akasubbaawa nejja nekatomera nga zigomeragana, omuliro ne gutandikiraawo. Katadooba nekatomera ne gutandikiraawo, mugenda okuzuuka ku tulo nga mwamaze dde okubeera nga mukola ki nga muyiga. Hadisi zensomye zonna ziri mu kitabu Riyadu Salihiina, tukirina mu maduuka bakitunda. Bw'ogenda ku masjidi Takwa bagitunda awo, bw'ogenda ewa Sharifu nayo babitundayo. Bawalimu bannange tubigule, tubisomesa abasiraamu baffe emizikiti, irimu eyo babeere nga basobola okugitegeera, esobola okubeera nga beekuuma. Ebongera okubategeeza kyeddiini y'obusiraamu gye balimu kintu kya bbeeyi nnyo, kubanga ebaluŋŋamya mu buli nsonga yonna. Ddiini y'obusiraamu ya bbeeyi nnyo, ebaluŋŋamya mu buli nsonga yonna, aye tibalekera mateeka ga Katonda gokka nti bakole ga Katonda ga Katonda, wabula n'agabakwatako mu mbeera zaabwe n'ebeera nga egabalagirira. Beeyaziza nnyo okumpuliriza, tugezeeko biteeka mu nkola, bijja kubeera nga biyamba embeera zaffe okubeera nga zitereera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.